Abagalo bange abalungi nate mbalamusizaako olunaku olwaleero. Mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Kansuubire mwenna muli bulungi era kansuubire Katonda abakozi bulungi. Olunaku olwaleero nzize n'obujulizi. Obujulizi bwe nze nabwo olunaku olwaleero bw'abakyala abafumbo. Married women. Emabega awo twabadde tulako ku bujulizi obw'abaami abafumbo. Abaami abafumbo baakubye ffe ne batatulekera kantu konna waggulu. So obujulizi obwo nabadde saabuleka genda bugenzi bwe butyo. Olukuŋŋaana luno olw'abaami abafumbo lwabaddeyo 1 week back Mutundwe wa Pastor Tom Mugera we lwabadde. So n'olunaku olwaleero ne ngamba nti lwaki simanoonyezayo ku bujulizi bw'abakyala abafumbo kuba nabo balina bye bayitamu, nabo balina ebyabwe, balina ebibaluma naye mukwano. Buno bwo weetaaga n'obwewulirirako kubanga abaami kye baatukola naffe nga tetusobola kusirika busirizi naye ate si lutalo wabula bino biba byakwenonyako. Bw'owulira ebintu nga bino nate kyokola osobola okwekuba mu mutima ne weenonyako. Kubanga nate ffenna heaven is the goal kyekisooka era nga tewali muntu alina kubeera mubi mu maaso ga Katonda. Y'ensonga lwaki tuli wano ffenna twenonyako mu ngeri ez'enjawulo era n'abaami abalaba obujulizi obwo bw'abaami abafumbo kyemanyi tebaasigala kyekimu. Kati naawe omukyala nkuleetedde obujulizi buno obw'abakyala abafumbo gwayeetegekera okufumbirwa gwali mu bufumbo eyakabuyingira naawe yadde nga gy'oli omazeeyo ebbanga mukwana era kyemanyi tebikutambulira bulungi wabula nkusaba obeere ng'otuula obwerabireko era owulirize abakyala bye bayitamu ne Katonda byazze abasomosa naawe ofunemu ekyokuyiga naawe otongoze Katonda mu bulamu bwo gw'atannamutongoza. Omanye nti some of us tuli wano because of God. Katonda yatukoledde amaka, Katonda atukoze obulungi obutagambika, atuwadde abaana, atulabiridde, kwegamba bingi naye nga byonna tebyava ku silver plate, byonna byava mu kusaba na mu kunyiikira mu Katonda. Kankwe abakyala bano nate obeere ng'obawulira nate obeere nga tosigala kyekimu. Katonda akumpeera omukisa era akunkuumira. Kyesaamuvuma neemuvuma bubi nnyo n'aŋŋamba naye badde okimanyi nti ebivumo byo bye bindeetera obuzibu kuva n'olwaleero ebyange naawe bikomye era nkugamba ebigambo bino ŋŋenda kukola pulaani B engivuddeko kyeyali ategeeza kufuna omukyala omulala olabye era n'amaliriza ng'afunye omukyala omulala. Awo nabagambye dda nti ekibi kizaala kibi ate kyolangirira kyekinywera. Nabagambye kitolangiranga bintu bisowu wakafa akisidenti singa ofiridde ku kkubo ate bwe yafuna akisidenti n'akaaba. Kugamba obusungu bukwogeza ebintu ebisowu. Lekerawo kuba n'obusungu. Mukama akwambula ekigambo ky'obusungu ojja kulangirira ekigambo kigenda kikwata omusajja atooka aba amaziga. Yangu amaama. Oluganda Yesu yeebazibwe. Nze mu kusooka nafumbirwa nkyali muto nakamiriza senior phone nfuna short course awo ngenda mu bufumbo. Ffenna tuli bavubuka n'omwami wange naye kye tutategeera nga ndote yali maama wange nga azza twebaseemu mu makati yafa. Yafa. Kati nga nze nkitwala simple n'omwami wange n'angamba nalabye nazaala ono nga twebaseemu wano mu makati nga tusanyuka ne tukitwala simple nga tetunnamanya wano Mutundwe tetunnasumulula. Ne twanguya omwami wange single room gye namusangamu ne tugenda mu ddaba amangu ago mitwalo 2 awo ekyengera ng'obulamu bweyagaza myaka 19 nga nkola bizinensi eyanga we natete nga nina edduuka kumbe sitaani apanga olukwe. Tutandika mpola wakomawo wagenda yalinga atwala engoye eyo oba 40 oba eyo wala najja ne ssente ogwasooka n'ensanyuka ng'olwo ndina mu bizinensi sibifaako nnyo. Kumbe obwenzi bujja agenda ngamba ngenze kukola
nkuba essimu oluusi atwala time mpolampola luusi ngenda okuba essimu agamba yeebuzaabuza nkyali bize biki ng'akomawo kati ajja abyogera nze simanyi nti yafunayo ogaala omulala kati nga nze nyomba buyombi olwo nga sinawuliriza MCF nga nyomba buyombi nga mugamba naye gwe omusajja gwe singa mbadde nsobola ng'oli wano nandikwatidde kibooko nze nenkukuba bukubi nga bannaye buli byaddamu binyiiza bunyiiza omugamba kati nga tewatusindikidde ssente naafuna byalimba ate bannange wamuvumanga otya tetwagala nga muvuma naye musajja gwe oli musirusiru oba obusiru watwala bwewammwe oba kiki oba nga banaye ate si banaye mukama anansaasiro oba ab'enkima bonna balimba banaye ng'alimba nga nange mwendi namusumbawo nanti gwe wakyusibwa naye ate akyusibwa ow'enkima era ne kaakati kakyalimu naye era ng'akulimba paka naye kati awo mu covid mu 2020 nga ntandisa owuliza MCF nze ng'ekirungi mukama yannyamba sirondoola amasimu naye mbu ng'alina obuwala eyo eruka era abinnyumiza luvannyuma kati oluvannyuma ennyo nze nensaba mukama nga mpuyiza ku MCF pasatu omu n'agamba gwe toyina musango naye saba mukama todda ku musajja ogambe mbu omusajja ajja kunsiga siriimu oddaawo olumu omutwe temukwata ku mita box biki ne ŋŋamba mukama era n'okuzaala ono omwana omuto nantongo kyali kyamagero kuba teyandibaddewo naye nga nina obukaawu naye ekyannyamba ne mpulizaawo MCF mukama n'ansumulula. Yesu yeebazibwa abooluganda. Nange eyo yali last year. Mu buliwo mba musirifu naye nga ntereka obusungu. So omwami wange lumu yali takoze ng'ali waka. Ne wabaawo kapatawo kali ka birthday. Ne tugendayo kati nenywa omwenge. Mmala okunywa omwenge. Najja nga nnoonya ne bamugamba avuddewo. N'agamba ngenda mukuba kati nze olwabingamba namulumba waka. Nimugamba ne gwe musajja gwe atategeera oli musiru toyina magezi olowooza ndi mwenzi nga gwe nze nnyo omwenge gwange naye siyenda toddangamu okummanyira gw'olabika obwenzi wabuyonka buyonsi. Kati we namugamba ebyo n'aŋŋamba oŋŋambye ndi musiru siyina magezi kati nkugasa ki n'asibamu engoye ze n'agenda. Ne neebaza mukama nti we yamponya omwenge ne ntandika okusaba nga mpuliriza rediyo ssaawa zino atulabirira yali talina kyatuwa. N'ennyumba gye yali yavaamu n'agituteekamu wadde tanadda waka naye waliwo enkyukakyuka. Kama abawa omukisa. Abooluganda mukama yeebazibwe. Neebaza mukama kubanga yansumula mu busungu. Twali tuyomba n'omwami ng'era tulwana. Nga tusooka just kantu katono nnyo nga kwe tusinziira ne tuyomba ne tulwana. Naye ng'ondaba ndi mumpi naye nga mugamba ondaba ndi mumpi naye ngenda kuwanvuwa nempanvu bannange nga tulwana nga ne ku kitundu baatumanyiira nga tuli balokole ate nga tulwana ekyavaamu ne twawukanira ddala mu kwawukanira ddala ne nkitegeera nga Daddy Tom bw'atusomesa ne nzija ne ntuula ng'awo amaze okugendera ddala kubanga naliko ekikolimo ky'obwasingo maaza nga ne maama wange ekyamwawukanya ne taata kwali kuyomba. Ne nkitegeera nti ewaffe teri bufumbo obusungu bungi teri afumbirwa n'awangaalayo ng'obusungu bukulemesa okufumbirwa. Ne neezuula nga Daddy Tom bw'atugamba ne ntuula ng'omwami twawukanye naye ne ntuula ne nsumululwa bwe namala osumululwa omwami n'akomawo. Naye nga twali twafuuka ekisekererwa ku kitundu nga tuli balokole ate nga tuli baweereza naye nga tukola entalo. Buli omu n'ayimirira n'akuŋŋaana ne yeewuunya nga buli muntu yakoowa abalokole ku lwaffe. Naye we twasumululwa nze nasooka osumululwa bwe namala osumululwa Katonda n'atandika okumbikkulira. Mu eyo process omusajja n'agenda ng'akwana.
naye Mukama n'ambikkulira n'andaga nti oyo ye mwami wo era ajja kukomawo. Ne mbeera nga nsaba, Mukama n'ansumulula n'omwami gy'ali n'amusumulula. Bwe yamala omusumulula era omwami lwakyalumu ne ndaba ng'akomyewo. Byali bingi nnyo. Naye wamuvumanga otya etwagala? Namuvumanga ku mannyoko, ku maniina, oli musiru, toyina magezi, nga we tutandikira ne tulwana. Nze nga ndi mumpi ye muwanvu, naye nga nze mpanvuwa, nga nange nfunye ekikonde naye n'akifunya. Kyekyo ab'emizigo ne bagamba abalokole batandise. Mukama n'asumulula ne tukuza obufumbo waffe, kati amaka gaatereera. Haleluya. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Sembera wano. Mukama yeebazibwe. Nze kyamazima nkyalina obujja, nkyalina obusungu, byonna bindikooba kubanga nze nafumbirwa naye nga nyinamu obulwadde bwa sickle cells. Kati bwe ndwala ne mbeera mu crisis ne ngenda mu ddwaliro ne nsigalayo oba nandeka tanfaako, ate bwe mbeera mu crisis n'omuntu n'atanfaako mpulira bubi nnyo. Kati bwe nalwala ne ngenda mu ddwaliro ne nsiibayo nzekka, omanyi abasawo bwe bagamba gwe tolina mujanjabi. Bwe namukubira bwe yajja ssaawa 3 z'ekiro ne mugamba gwe kumanyi okosigalayo. Ne mugamba tolina gy'olaga. Maama tuddiremu wamugamba otya? Wamugamba otya? Namugamba kumanyi okosigalayo. Tojja. Naye nga amagezi gasigala mu bigere, wawanvu amagezi ne gasigala mu bigere, totegeera. Ng'ogamba omwami? Nga ngamba omwami. Amagezi yagaleka wansi? Kubanga omutwe mukalu. Kubanga twazaala abaana abalongo bwe bawe emyezi 6 ne bafa. Kati bwe twagenda kuziika mukyala ewaabwe ne bagamba nti omukyala wakuba alina sickle cells, abaana kyova bafa. Kati ne bamutuuza mu kakiiko ne bamugamba gwe omukyala oyo nomuleke, tolina gy'omutwala. Ab'omukyala obo bankyayira ddala tebaagala kumanya. Bamugamba kimu, funa omukyala omulala. Naye nsaba Mukama lw'okuba daddi waffe yatubeerawo nga ne mpulira enjiri ne neegumya nzekka. Kaakati ne nzaalayo omwana omulala ne banjagalako ko just. Naye kati nakati nazze wano n'obulumi kubanga obulwadde bwazzeemu. Bwe buddamu ne ngenda mu ddwaliro, mbale naakava mu ddwaliro yesterday but 1. Era ne nzira mu crisis nga nyina omwana omuto. Kati ng'omwana muto yekka yateeka wange nga sirina muntu yenna, omusajja ali mu kukola ne banvumavumaawo, naye nagumaaguma dda kubanga ekyokukola siina. Nze dadi mpulira neetamiddwa kubanga weetamiddwa obufumbo. Obufumbo mbwagala naye ate obulamu buli mu kundeka. Toyinza kuwona ng'okyavuma. Kasita onooterera ogenda kuwona maama. Namukubira ne ngamba nze obulwadde butandise. N'agenda n'anywa omwenge. N'ajja ng'atamidde. N'akubeera emikono n'akubeera amagulu. Ate nze mbeera bubi. Jjukira omwana ali awo yeebase. Kati ye n'akubeera amagulu. Ate nalina okumugyayo n'omutereeza. N'omugamba otya? Nze ali mu bulumi. Kati ku makya ne mugamba naye gwe omwenge ogwo. Kati ye n'agamba bw'oba wakufafa. N'agamba nfe. Naye mugamba kale. Kaakati maama wange njagala otereere n'obulwadde bujja genda. Kasita onootereera. Amiina. Muba omuzinda. Mukama yeebazibwe. Ndowooza mulaba ebintu bwedda bwe bagamba nti ekibi kizaala kibi. Kati amaka gaganja okutereera, obulwadde buganja okuvaawo, gw'osala okugamba yenkola ya sitaani nti lwakuleetera ekizibu ng'ajja akwambala asobole okunywereza mu kizibu ekyo obutaviirawo ddala. Amiina. Tokkiriza kwambala mpisa za sitaani n'akamu. Kaakati obadde mu kitabo ki? Matayo. Yongera tuwulire. Matayo essula 5 olunyi lwa 22 luddemu. Olunyi olwa 22, Matthew chapter 5 verse 22. Naye nange mbagamba nti
buli muntu asunguwalira omwami we alizza omusango. Naye nange era n'agambanga omwami we nti Lakka, anaagambanga omwami we nti olimbwa, asaanidde okutwalibwa mu lukiiko olw'eggulu obiwoze. Owulira atyo? Naye anaagambanga nti musirusiru, anaagambanga omwami we nti oli musiru, asaanidde okusuulibwa mu ggeyeena ey'omuliro. Munyenyeze munno nti ako kawulidde ye. Anaagambanga omwami nti oli musiru, olimbwa, ggeyeena osoosaayo mutwe. Aleluya. Nolwekyo ekibi kizaala kibi. Ogenda mu ggeyeena lwaki? Ate nga luwo Yesu agenda okutereereza amaka, mukwano gwange. Mukama yeebazibwe. Toyisanga kigambo kyonna kivundu Mukama wako. Tudde mu Befeso mangu. Tubadde mu ssula ey'okuna nti musunguwalenga naye toyonoonanga, enjuba ereme okugwa ku busungu bwo.